Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi. N'ekirala likinga video. Kali nafunye ekibuuzo wano nga waliwo abambuuza bakyala mwe mwadde mumbuuza nti kati ffe abali ku kyeyo tuyinza kukola tutya okwongera ku ttama lyaffe oba okukuuma ettama lyaffe nga teriggwerera. Njogera ettama ndowooza mukitegeera. Kati mwabali ku kyeyo oba mwabali mu mayumba waliwo abaana abawala nga muli mu mayumba oba abakyala ng'ate mwandyagadde okubeera nga mwongera ku ttama. Okusookera ddala nali mbagambye mwabali ku byeyo kyandibadde kirungi gw'ayagala okwekolako saaviisi wansi naye ng'oli ku kyeyo oli mu nsi ezo ez'Abawalabu, kuba mmwe abagenda naddala mu nsi ezo ez'Abawalabu ebiseera ebisinga emirimu gibakuumira nnyo ewantu wamu, temutera kutambula, gibakuumira mu mayumba oba waka temutera kutambula, so ng'ate ebintu ne biba bigenda okukuyamba ku nsonga eyo ey'okuteekako ettama oba oddeyongerako oteekeddwa bigula buguzi, tugeze mu supamaketi oba mu maduuka ago kisinze eyo gye muli mu nsi zammwe gye mukolera. Kyandibadde kirungi neweekolako saaviisi ng'okomyewo e Uganda. Ekyo nkikubulira mmwe abakola emyaka 2.4 ne mukomawo ewaka eno e Uganda. Kyandibadde kirungi ensonga y'okwekolako saaviisi n'osooka n'okomawo eno e Uganda ne weekolako gamba ne weewa omwezi mulamba nga weekolako weerongoosa, kijja kuba kirungi nnyo. Ekintu ekyo mukitunulire nnyo mu abaana abawala abali ku byeyo, kuba teri kintu ky'ogenda kukozesa kiri eyo kirungi, tekiriiyo, bitono nnyo ebiri eyo by'ogenda okukozesa naddala mmwe abaagala okwekolako saaviisi wansi. Emadde mubuuza ku nsonga y'ettamu oddeyongerako temuyinza kukozesa ki nga muli ku kyeyo. Kyensobola obbagamba kye musobola okukozesa kyensuubira ekiri eyo ndowooza ngambe yogati oyo mawanga gasinga ye gyali, naye yogati ataliimu kintu kyonna ebiseera ebisinga yogati oyo atera kubeera wa white, tava mu kkala eyo, abeera mweru naye ayitibwa yogati plain, kwegamba aba taliimu kirungo kyonna. Omanyi yogati oyo bamusaamu ebirungo eby'enjawulo ne bamukyusa omulya n'oba ng'olira ekyenjawulo ekyokulabirako okugeza osobola okugamba nti bampe yogati owa strawberry oba yogati ow'ekika ekirala kyonna, naye ono yogati akola kino ekintu ekyo ekyokuteekako kyokwongerako ettama oba oddikuuma alina kuba yogati ataliimu kintu kyonna. Naye kyandibadde kirungi ne weekolako ng'obulayo ng'emyezi 3 okomewo eno ewaka, kwegamba weekoleko ng'onaatera okukola ki okudda eno ewaka e Uganda. Kijja kuba kirungi nnyo. Saagala nnyo mu abakyala abali ku byeyo mubeere nga mwekwatirira nnyo wansi eyo naddala mmwe abaana abawala abali ku byeyo. Si kirungi n'omulundi n'ogumu. Omanyi nze mbabulira ebintu ebyo eby'amazima ebituufu nga si byakubalimba. Si kirungi kwekwatirira wansi gwe omwana omuwala naddala ng'oli ku kyeyo nga tosuubira kwebakibwako omusajja obudde bwonna okumala emyaka 2 mwaka mulamba. Si kirungi, kiba kikuleetera okufuna obwagazi ate kitali kirungi. Kati n'olwekyo ekintu ekyo ekyokwekolako saaviisi wansi eyo kyandibadde kirungi n'okikola ng'obulayo ng'emyezi ekinene nnyo emyezi 5 okomewo e Uganda, gibe emyezi 3-5 awo otandika okwekolako saaviisi mpolampola mu ngeri eyo ey'okwongerako ettama nga bw'obadde okyagala. Gwe yabadde abuuzizza ali ku kyeyo yogati oyo ataliimu kintu kyonna ajja kuba kukolera bulungi gwali ku kyeyo. Bwe kityo bwe kiri. Kati mwabali ewaka ndowooza vidiyo mugiraba, mutera ogiraba eyo ey'okuteekako ettama. Ebyo byo naye bagamba mwe mulina okukozesa jasi ntunulidde bano abali ku byeyo. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okwongera okumbuuza, nja kuba nyongera okunnyonnyola ku nsonga eyo. Namba yange ya WhatsApp eri 0777340 yeeyo WhatsApp namba yange, nja kuba nkuddamu bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.